bwatyo tebamanyi kyakukola tumanyi ekyokukola ate tujja kukikola ngamu okumbuuza oli tiimu gundi oli tiimu ki nze ndi tiimu Nuupu mwabeefuula nti mwagala nnyo Kyagulanyi bwe nnali munona mwaluwa nga amasasi gavuga nga temwajja bwe nnali munona eggulu nga gavuga nga temwajja bwe nnali munona eruuka nga temwajja Kyagulanyi yabagamba ani yamugamba nti jamukubwa pulezidenti bwe nnali mugamba nga temwaliyo ekibiina kibalama yali akiddukidde ng'era mwenna mutidde abamu mwatya n'okukwata kaadi yaffe kubanga ekibiina kigenda nze nenjiwawo omubiri kakati nkiruŋŋamya mugamba oli tiimu ani the team NUP everywhere and everywhere. Oyo ye Lubega Sseggona akali amaggwa. Waliwo abaŋŋambye nti abasajja basambisa amagulu abiri eno gyali n'eno gyali akusumbuwa okutegeera naye kale Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa Museveni olunaku olwaleero asinkanye Kabaka byonna ogenda kubeera ng'obitegeera mu ngeri emu. Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri empologoma ya Buganda si nsanyufu n'abataka era okusinziira ku mawulire ge tulina galaga nti Ssaabasajja Kabaka atabuse byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Emirambo gyongedde okubeera nga gizuukwa wali ekiteezi muganda wange. Waliwo abavuddeyo ne bagamba nti baleetako proposal eri gavumenti okulaba nga baleeta bamusiga nsimbi okubeera nga bayambako kasasiro ali mu kibuga Kampala bamukolemu ebintu ebyenjawulo gavumenti n'etabafaako. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Munzikirize mikwano gyange mbabuuzeeko omukulu amanyiddwa nga Mpuuga the Mapuuga ebintu byongedde okubeera nga bimwonoonekera oluvannyuma lw'okulimba emirundi 3 bamaze finale ne bamugwamu n'akwatibwa. Ki ekimukwasizza mu ngeri emu oba endala? Tebamukutte nti bamutadde ku mpingo wabula bategedde obulimba bwe we buva ne we bukoma. Baanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu atwala obudde bwo n'ogenda mu maaso n'okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo webalire ddala. Ntandise n'ebigambo bya Sseggona akali amaggwa wabula tugenda kubeera nga tubyeyongeza mu maaso eyo mu buwanvu bwabyo. Nzikiriza tutandike n'embeera eri maaso oba egenda maaso naddala wali mu kiteezi. Olunaku olw'eggulo emirambo emirala 6 gyazuuliddwa wansi. Okusinziira ku bantu bagamba nti nno abantu abasuubirwa okubeera nga bafiira mu njegu eyo basukka mu bantu 100,000. We twogerera omuwendo gw'abantu 28 bw'oyongerako guno 6 ogenda okwesanga ng'oli mu bantu 34. Kitegeeza omuwendo gukyaliyo munda mu bisooto. Abantu bangi oba oliawo abagambiwa okubeera nga bakyawagamidde wansi. Njagala katono nnyo tulabe ka clip kano katono nnyo then tweyongereyo. Egyo gye gimu ku mirambo egyavuddeyo oba ku mibiri gy'abantu egyavuddeyo olunaku olwajjo. Yes. Yonna gy'olengera eri bagenda kubeera nga bayiikuulayo. Gy'olengera waggulu eyo gy'olaba weezannyira wonna awo wali w'olengera bagenda kubeera nga baseeteeza okulaba nga bakyajjayo abantu abalala. Ebimotoka byo bwebiri ntaddewo eyo kulaga nti waggulu wali wonna w'olengera bagenda kubeera nga baseeteezaawo okulaba nga babaako abantu be bayamba okufunira abantu baabwe. Mu ngeri y'emu munnayuganda munnange ampuliriza njagala kubeera nga nkwongera katono nnyo mu katambi kano.
Ejo gyonna gy'olaba baleeta ezo maiti bonna boolaba baleeta bantu bafiirayo wansi mu kubumbulukuka kw'ettaka. Wabula waliwo bannayuganda abaavaayo, abasajja bano kati si bavubuka, abasajja abo oyo gwolaba ku screen oyo ye yali ba Uganda Boys. Ba Uganda Boys yes, baali bayimba ndongo era kati bali eyo balina ng'egye bagatta ku bulamu bwabwe mu ngeri ey'enjawulo. Batutegeezezza nti baagezaako okutuukirira gavumenti ya Uganda nga bayita mu bibiina eby'enjawulo nga baagala gavumenti bagikwatireko, nga baagala kuleeta musigansimbi asobole okubeera ng'akyusa kasasiro ali mu kibuga kyonna, okubeera nga bamukolamu ate eby'omugaso ebirala. Ne gavumenti teyabawa matu, teyabawa budde. Wabula njagala tuwulire nga tunnyonnyola ensonga eno. Bagamba nti singa oba oli awo gavumenti kino ekintu kyakirabamu omuzinzi, osanga abantu bano tebandifudde bangi bwe bati. Okuva mu kitongole kyaffe ekya Uganda Foundation tususse okusaasira kwaffe eri abantu b'omu kiteezi abafiiriddwako abantu baabwe ejjo ly'abalamu. Mu mwaka gwa 2014 twabakagana n'omulimu nga tuyita mu kitongole kyaffe kino eky'obwannakyewa okuleeta bamusigansimbi abalina tekinologiya gwe bayita waste to energy. Tekinologiya eno wa waste to energy yali wakwokya kazambi na buli kasaaniika akali mu kibuga nga mu kwokya muno muvaamu amasannyalaze agagattibwa ku national grid okukendeeza omuwendo gw'amasannyalaze agatundibwa eri omuntu wa bulijjo. Omulimu guno nga tukwataganye ne Honorable Dorothy Mpima, omubaka wa Buikwe West eyawummula ate era nga ye mukwanaganya w'emirimu gyaffe mu ggwanga, yagenda ew'omukulembeze w'eggwanga n'amuyitiramu mu nteekateeka eno. Omukulembeze w'eggwanga yasanyuka nnyo n'awandiika ebbaluwa mbagirawo eri Ministry of Energy eteeka enkola eno enteekateeka eno mu nkola. Weewaawo awo we byakoma, naye tukakasa nti singa omulimu guno gwateekebwa mu nkola oba oliawo abantu b'omu kitenzi tebandibengeyezza oba tebandizaayo mu ngeri ya lusaakusaaku. Na buli bwe butyo tukubira omulanga eri mwenna abali mu maofisi ag'enkizo mu bwakabaka bwa Buganda ne mu gavumenti eya wakati nti mulekereyo okutogera emirimu egireetebwa abaana bammwe, baganda bammwe, oba oliawo ne bazzukulu bammwe abawangalire ebweru w'eggwanga ate nga balyagala ku mutima. Oba oliawo omwo mwe tuyinza okujja enkulaakulana gye twetaaga era egenda okutwala obwakabaka n'eggwanga lyaffe mu maaso. Tutuuse okunyolwa n'okusaasira okw'ekitalo eri abantu mwenna abaaviiriddwako, abantu bammwe Mukama abagumye, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Okay, kale obwo bwe bubaka bwe ndowooza nti bulungi, butuufu ate nga bwa ddala. Oba oliawo okufa tteeka naye wabaawo okutaasibwako mu ngeri y'emu. Olunaku lwabadde lwaggulo gyaweze emyaka 6 bukyanga Yasin Kawuma akubibwa amasasi eri mu bitundu bya Arua mu by-election eyali mu bitundu bya Arua. Gwali mwaka gwa 2018. Bobi Wine nga awerekeddeko munywanyi we yali amanyiddwa oba amanyiddwa nga Kasiyano Wadri mu by-election eyo ebintu gye bitagendera bulungi. Yasin Kawuma n'akubwa amasasi ku kirowoozebwa nti abakuba Yasin Kawuma amasasi baali batagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakuba Yasin Kawuma amasasi nti baali batagetinze Bobi Wine, naye Mukama yazza bibye ne basobola okubanga wennyini, kubanga amasasi gakuba wennyini omukulu we yali atuula. Yasin Kawuma ye yali driver, Kyagulanyi Ssentamu president ng'atuula ku side eno, wabula amasasi bagakubira ddala w'atuula. Ekirowoozebwa nti kyali kigenderere era baali bamanyi nti Yasin Kawuma, baali bamanyi nti Bobi Wine yatudde ne balyoka bamusindirira amasasi agamuttirawo. Lunaku olwajjo gyaweze emyaka 6 tugamba nti Mukama Katonda akuwa ekiwummulo eky'emirembe, ekitangaala kikwakira eky'olubeerera.
tusaba akugaziize bagiyita jjana mukama ayongere okubeera nga akusaasira ebyakusobaka bikusonyiwe lwe lugendo ffenna lwe tugenda okubeera nga tukwata okujja mu sayidi zeeyo. Mu ngeri y'emu bwe tuba nga tuvuddeko sayidi zaawo, njagala kubeera nga nkwongerayo, njagala kubeera nga nkutegeeza nti olunaku gye buvuddeko okwosa eggulo ndowooza high court yavuddeyo n'egenda mu maaso n'okubeera nga esala omusango gwa Mathias Mpuuga ogw'obukadde 5 wabula negusala ku feva ye. Era abantu bangi bavudde ne bagamba kisoboka kitya, era ng'abantu bangi babuuza ani yawaabira Mathias Mpuuga, ani yawaabira ow'ekitiibwa, ani yamutwala mu kkooti, kubanga waliyo omusango gw'amale mabiriizi nga buli we bajja bagamba tulinayo omusango mu kkooti. Era mujjukira bulungi omukulu amanyiddwa nga Asumani Basalirwa, Honorable Asumani Basalirwa bwe yayimirira ku palamenti yawo ne bafuna obutakkaanya ne Ssekikubo Theodore ng'abagamba nti muli wano muli mu kunoonya emikono naye ng'omuntu gwe munoonyezaako emikono already waliyo omusango oguli mu kkooti. Kati male mabirizi bwe yawulira ekyo n'agamba mwagala kwekweka mu musango gwange, n'agenda n'agujjayo. Kitegeeza tewaliyo omusango ku lwa Mpuuga. Mpuuga bw'amanya nti no bagujjeyo we yali yeekwasiza, ekisinga okukwasa ennaku ne yeewaabira ne yeewaabira okusinziira ku mubaka amanyiddwa nga Patrick Nsamba, ne yeewaabira. Wabula oluvannyuma lw'omusango guno okusalwa nga gugamba asente bazifuna mu mateeka, kyokka ate kkooti y'emu negamba nti kiraka palamenti ateekeddwa okubeera nga kwegamba yakola ensobi. Ne tugamba mugambye nti omukulu akasimbi teyakalya era kali mu mateeka, kati ate mugamba mutya kiraka nti ate ye yakola ensobi. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso tugenda kubeera nga tulaba ekisinga wano. Patrick Nsamba Honorable aleese obukakafu n'obujulizi, naye nga bino bw'akyagenda mu maaso ate olowooza abakulu tebaagala kutegeka Thanksgiving ndala. Omukulu Abedi Bwanika ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter oba X yataddeyo n'agamba nti Thanksgiving party to loading, bagenda kubeera nga bategeka Thanksgiving ey'omulundi ogwokubiri. Oba eno eri kuki oba kwekulisa ssango awo nze naawe, naye ng'ate olwedde twamaze okukitegeera nti bano beewaabira, omukulu yeewaabira, naye nga yeewaabira ku musango olwedde oguli mu bantu. So tugenda kubeera nga byonna ebyo tubitunuulira, wabula njagala onzikirize mukwano gwange nsooke mmala okubeera nga nkwongerayo, kansooke nkutwaleko wano. Tumanyi nti Ssaabasajja Kabaka yakola speech, yavaayo n'ayogera nga ayogera ku matikkira ge ag'omulundi ogwasatu mu ogumu. Okwogera kwe kwali kulindiriddwa ensi nnyo okuwulira agenda kwogera kiki agenda okugamba abavubuka. Of course waaliwo ebyaliwo, abantu baalaga obutali bumativu, babanja Katikkiro Kabaka ali luddawa, n'avaayo n'abaako ebigambo bye yayogera Ssaabasajja Kabaka. Mu bigambo ebingi bye yayogera ku nsonga y'abataka, n'ategeeza ku bataka, n'agamba nti nno abataka, waliwo abataka oba oli awo abakola ku nsonga abo ab'enkizo, ne wabeerawo abataka bano aba bulijjo. Era ekyatunuulirwa nti Kabaka yali akoma ku bataka bano abaakwata ekkubo ne boolekera Namibia n'abataka abalala. Bino byonna bigenda mu maaso ng'abataka basirise, kuba baali bagenze kulaba Ssaabataka ye Kabaka. Kabaka bw'avaayo n'atulaga nti abataka bano kye baakola bakyetuma bwetumi, era kye baakola kyali kikyamu. Ssaabasajja Kabaka byonna bigenda mu maaso, twongera okufuna information okuva ku ye ng'ategeeza okusinziira mu lupapula lwe nnina wano olumanyiddwa nga ono bwino mwenzigye emboozi eno, era lwakubye omutwe nga lugamba Kabaka atabuse. Ekiri mu pulaani gy'alina okugoba abataka abaagala okumukuba
Busu. Oba kitegedde aga nti kabaka atabuse ebiri mu pulaani gyaluse okugoba abataka abaagala okumukuba Busu. Kitegeeza waliwo abataka abaagala okubeera nga beefuula kye batali, kubanga abataka abakwata ekkuba ne basinkana mwami Museveni, ekyo twajja tukyogerako etugamba nedda bwebanga protocol amazima gali nti bano bakola kikyamu, kubanga ku lwa gavumenti y'Emmengo obwakabaka Katikkiro yalina okugendayo, ekyo bwe kiri. Naye ate twalaba abataka nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo, era ne boolekera Namibia nga bagenda beewera, teri asobola tukuba ku mukono. Ebyabaawo byabaawo, ne batuukayo ne balemesebwa okulaba empologoma, era ne bakomawo okwaba obwe. Oba okitegeera kakati kitegeeza mu lubiri eno waliyo nayo ebitatambula bulungi. Okusinziira ku mawulire gennina wano galaga nti omukulu amanyiddwa nga Sam Mayanja ye minisita w'ebyettaka. Sam Mayanja yavuddeyo n'atuwa emboozi mawulire gano ng'agamba nti abataka balina we bakoma, era nga kwegamba akkaatiriza ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka, abataka balina we bakoma. Waliwo abataka ab'ensonga ku kabaka, ne wabeerawo ne bano abataka abalala aba bulijjo. Oba okitegeera kati agamba nti n'abataka endagaano ey'Olukumi eya 1900 yabajjako obuyinza ku ttaka. Kyova olaba badduka luli ne bagenda ewa mwami Museveni abagulira ettaka. Endagaano y'Olukumi yabajjako obuyinza bw'ettaka, era obuyinza ne budda mu mikono egya gavumenti. Okusinziira ku minisita Sam Mayanja yatunnyonnyola bino byonna, era agamba nti abataka bakola nsobi okubeera nga baagala okwetumiikiriza ku nsonga z'obwakabaka. Bagwanidde era basaanidde, naye baayita we baalina okukoma. Kitegeeza Emmengo eyo waliyo ensonga ezitali nnungi yadde n'akatono. Byebyo ebiva embuga mukwano gwange. Mu ngeri y'emu, Generaali Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero asisinkanye kabaka Muswati, ye Muswati ow'Eswatiri ndowooza bwe kiri. Saagala kubeera nga mbalimba, njagala munzikirize male okufuna obukakafu obukwata ku mboozi eno, tusobole okubeera nga tubumanyira ddala nti olunaku olwaleero asobodde okubeera nga welcominga His Majesty King Mswati II of Swatini, yes, of Swatini, ne mukyala we, era nga bazze wano mu Uganda ku bugenyi bwa nnaku 3, state visit to Uganda. Olunaku olwaleero bayingiddewo obutereevu nnyo, obugenyi bwa nnaku 3 bagenda kubeera wano mu Uganda nga bazze ku nsonga ez'enjawulo ze batatugambye, ze batatulambikidde ewaawo, naye nga bo bali munda mu ggwanga Uganda. I warmly welcome His Majesty King of Swati II of Swatini. Kyekyo tewali kirala. Mwami Museveni awandise ebigambo ebibadde mu bufunze. Kale no bali wano mu Uganda ku nsonga ez'enjawulo ze batatubuulidde, naye nga batugambye nti bazze ku state visit for 3 days ze bagenda okumala wano mu Uganda. Byebye biriwo. Twagala kubeera nga nkwongerayo mu nsonga eno naye osobole okubeera ng'ogimanya. Tusooke tuwulirize omukulu Sseggona ebigambo by'agamba, then tujje owulire obufere kwegamba obuculumpanya n'okugezaako okugezaako okubikka amazima. Olabe nawwa we bakwatidde omukulu amanyiddwa nga Mpuuga. Omanyi bw'olimba ennyo ekiseera kituuka ne bakugwamu. Bwe bakugwamu kati Mpuuga kyalimu mu kiseera kino nti talina kyagamba bantu, n'obukodyo bwonna bw'azze akola bazze babugwamu, bazze babukwa ne bagawo waaye.
kano tukategedde ne kano tukategedde ozzaako ki banywanyi be Sseggona akali amaggwa bo bali eno bagamba nti bali wano ne wano abantu bwe bagamba sinze nti omukulu alabika ene waabwe tebinaba kutereera bulungi gye baagala okulaga naye ate ne wano yeetaagawo kale bagamba nti tabanga ayagala kubeera n'amagulu asatu geegaliwa nga oba oliawo gavumenti ogiwuliriramu ate mu ngeri y'emu oba ogikkiririzaamu mu ngeri y'emu nga mwina n'ekyammwe kye mufumba kye mupangaawo ate ekyo nakyo bw'okizza ebbali nga waliwo ne kino ky'olimu toyagala kufiirwa kino ky'olimu kubanga ekyammwe tekinnagguka naye katuwulirize obubaka bwe mbwagadde bubadde bulungi abalyolyomi batulyolyooma notulyolyooma walaba muyomba temuli mu buyinza bwe munaakwata obuyinza temututte kantu katono nnyo ebintu 99 bye tukkaanyizzaako tebatutenderezza akantu kamu olw'okuba katwawudde mbalaba bwe batyo tebamanyi kyakukola tumanyi ekyokkola ate tujja kukikola ngamu okumbuuza oli tiimu gundi oli tiimu ki nze ndi tiimu Nuupu mwabeefuula nti mwagala nnyo Kyagulanyi bwe nnali munona mwaluwa nga amasasi gavuga nga temwajja bwe nnali munona eggulu nga gavuga nga temwajja bwe nnali munona eruuka nga temwajja Kyagulanyi yabagamba ani yamugamba nti jangu kuba pulezidenti bwe nnali mugamba nga temwaliyo ekibiina kibalama yali akiddukidde ng'era mwenna mutidde abamu mwatya n'okukwata kaadi yaffe kubanga ekibiina kigenda nze nenjiwawo omubiri kakati nkiruŋŋamya mugamba oli tiimu ani the team NUP everywhere and everywhere era temutegedde era temutegedde kale buterevu katugende mu mboozi eno kansuubire nti egenda kunyumira kubanga egwanidde naddala gw'abadde agoberera ebyobufuzi abadde agoberera ensonga z'oweekitiibwa Mathias Mpuuga ndowooza egenda kubeera nga ekunyumira egenda beera nga ekuwoomera nze nkiteeredde wano Mukama Katonda abakuume tusinkane mu mboozi endala bamuwalana lwakuba amanyi okwogera oluzungu n'aswala ne exposing himself Parliament ng'emaze ogamba nti sente ezo twazifulumya mu May 2022 ne tugenda ku level tu Adam Wampita wano nga mwami commission oyo w'ekitiibwa batudde ba atalinze force document ujjukira bulungi era to try to justify a wrong thing nga ba atalinze force document nojja wano Adam ne kugamba document giteekeyo okuva lwe twagikubamu ebituli document waddamu girabako yabula yaddamu girabako awatona kati okwo kwali kuswala namba 2 basajja bakulu betuyita abo buvunaanyizibwa nga bamaze okwe-exposing nti babadde batambula ne document enkyamu nga bagamba service award eno yayisibwa muki kati kino ekya court ruling yemu ku ngeri egezaako nga bagezaako okunnyonnyola ebikyamu era naye be-exposinze era ne baswala Adam okuva mu May okuva mu February bannayuganda bali ku matene ya corruption mu Parliament oyo omulamuzi yasaze omusango ogwo abadde tamanyi this is a matter in the public domain. Why do you say that? Akkiriza ntya Mpuuga okukozesa sitaafu we awo aba omusango Bwete omumanyi Bwete eyaddukira mu kooti yani no tukuliye Bwete eyaddukira mu kooti Bwete sitaafu wa Mpuuga Bwete sitaafu wa Mpuuga kano kalinye no just oba aflage footage out ezo mbakona mflage Bwete ogambye Bwete sitaafu wa Mpuuga era Mpuuga ne ba commissioner you're giving me news beetutte mu kooti tugende mpola Bwete akola mu ofisi ya Honorable Mpuuga mukwano gwa Mpuuga era beetutte mu kooti. No, you're saying so many things, Honorable.
mukwano gwe staff we mu sitaafu y'omuntu mubeeramu abantu mikwano gye mubeeramu abantu be naye gwe kyoba omanya nti bano beetutte mu kooti kati bwe beetwala mu kooti Get a mask. Get a mask. ab'ebitiibwa beetutte mu kooti bwe beetwala mu kooti waliwo ebintu ebitonotono bye twali badde tusuubira Adamu Nakigendererwa ki ekyokwetwala mu kooti anti baagala kooti ruling ejje esazeemu censure motion bo kye babagamba babalowooza nti bwe tubeera kooti ruling wano tugenda kusazaamu censure motion naye ku mata eno eri mu public domain Adamu kyali badde kikakata ku bwete singa abadde Bwete Daniel yaddukira mu kooti bwete singa tabadde mukozi w'abali amanya abanene ababadde bakomplaininga ku nsonga eno bawitnesses be yali badde ateeka ku musango ogwo nga bwete awalira parliamentary commission yali badde taleka nsamba mabega yali badde taleka sekikubo mabega yali badde taleka ababaka 186 the biggest complainants mu mata eno yali badde abo bateeka ku lisiti ng'abajulizi tugenda mu kooti naye okulaga nti abantu bano tebatya na kubeera exposed kugamba tebatya kuggwamu bitiibwa na kuggwamu nsa bagenze mu kooti ne beewaabira omusango ne guwulirwa mu kasirise waliwo wamawulire yamanyako nti omusango guli mu kooti nange badde wawulidde ruling njagala omubuulireyo oba walandingako ku show wonna ne kwegamba baguwaabye ne guwulirwa mu kasirise tewaliwo benaafu tegiyonna eraga nti mwami Mpuuga bakommissioners abalala bagenza okwewozaako analyst matter nasemba okuwuliza nga Bwete addukidde mu kooti nazze mukulaba nsala on such a matter of national importance n'abalamuzi baffe tubasaba beebereremu kubanga balina okuyamba ensi eno abantu abakola machinations of that nature nga mata eri mu public domain bweti twali badde tulabako omulamuzi ng'asaba ku Bwete ababaka ba palamenti abakomplaininga ku nsonga eno mwami Mpuuga alina ababaka bangi abayimiridde naye Babedi Bwanika Juliet Kakande baani bonna yali badde era bagenda nabo ne bakommissioners abalala ne bagenda omulamuzi n'awulira ensonga ne bagiteeka mu public bannayuganda ne bamanya nti ensonga eno eri disposed of bulungi kati bannayuganda ne bawuliriza ebyaffe bannayuganda ne bawuliriza ensonga za mwami Mpuuga ne bakommissioners be but they are only trying to be wise they are only trying bagezaako kubeera bagezi okunnyonnyola ekintu ekikyamu kati ensobi gye baasinza okukola esembayo omulamuzi ruling gye yabawadde eri ku service award yes atugita nsobi era ffe